Akadde ka alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde wamu ne Star TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nantiza. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kaase ate nga ewamu bwe kakubaakubamu nga bwe tuya ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde bwadde nga bwa mukalwe ate ekyo ekyakubiddwa olw'eggulo kyo kiraga nga ebitundu ebyo eby'omu masekkati ssaako n'ebyo eby'omu bugwanjuba byafunye ekwatirira kw'ekiddedde awamu n'olufuyirize nga kino nno kyavudde ku sserwandula mpewo eyitibwa Senterena ng'eno yeeyongedde amaanyi era ng'esindika empewo empewevu okuyita mu bibira by'e Congo okutuuka mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe. Tusuubira okutandika omwezi n'akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu mu bitundu ebisinga obungi okuggyako ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale gye tusuubira okufunayo oluwandagirize ate olw'eggulo ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono buvanjuba ssaako n'ebyo eby'omu bugwanjuba tusuubira okufunayo oluwandagirize olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ng'ate bwe kakubaakubamu nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu Kampala ssaako n'emirano tuyisuubira okutuuka ku degrees 27 olwo yo mu bukiikakkono ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 30.31 ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 26. Bwe tukyako ku bibuga ebimu ebyebunayira mu Washington, Rio de Janeiro, Lagos, New Delhi ssaako ne mu Tokyo tusuubira namutikwa w'enkuba nga limu n'okumyansa okw'eggulu ate yo mu Addis Ababa awamu ne mu Beijing tusuubirayo enkuba entonotono olwo yo mu Nairobi ssaako ne mu Johannesburg tusuubira akasana okwaka ng'ate bwe kakubaakubamu nga yo mu Johannesburg ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 25. awo nno gwe asuubye okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa TV yo beera bulungi.